الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، أمتنا ما يدفوت كتنا نبو الله تبارك وتعالى سبا أي سبين يعني ملين بي إرين بيوي في محمد صلى الله عليه وسلم. قصة مساعدة ملالا يدا إريو مساعدة يتبع حاتم الأصمي رحمه الله يا مقبا إذا كان بابنو يا مبوزا كيف أصبحت تيواي وسوزوتيا أو إذا بونا كريريو ممتين أينا بابا ومقالوكو بوكولا كانانا بوكولا نابو مبوزا كيف أصبحت وسوزوتيا حاتم الأصمي يا ميرا ما إذا كان بابنو بيندي كويندا تويدukanye kufena fena yamwiramu yamubuuza nti kaifa yusbihu man ajaluhu qarib wa amaluhu ba'id wal qabru maskanuhu wa huwa ma'a dhalika muqadabun bi 9. nti oyenda nkobe nti nasuze ntya kaifa yusbihu omuntu akoba atya nti yasuze atya man ajaluhu qarib nga bwe lunaku oluba lubise twongerera tuseeterera ntaana daife olunaku lubitawo oba oseese ku ajaliyo Allah tabaraka wa taala gye yakutegekera wa amaluhu ba'id, ate nga omwana Adamu ebiruubirirwa oba ebigendererwa byayenda okutuukaku bingi. wawano muzikiti nga we tuli buli bw'obuuza ali muno saawa lino nti olina bigendererwa ki, buli omu ayinza okubayira buli ebigendererwa ebiruubirirwa byaluubirirwa okutuukaku nga wallahi tibifaanagana na beyawundi. wa amaluhu ba'id, fena fena tulina ebiruubirirwa. wal qabru maskanuhu, ate ng'enkeera fena fena kabuli n'enumba yaife ey'olubeerera. wa huwa ma'a dhalik, ng'ogayise ebyo byonna omwana Adamu mutalabun bi 90. Allah tabaraka wa taala amubanda ebintu oba abandibwa ebintu 9 olunaku. buli lunaku oluziba ne lukya ng'olwaleero bwe lukeera alhamdulillah tubandibwa ebintu 9 ng'abaana Adamu abasiraamu buli lunaku. ng'ebintu ebyo 9 n'ebiriwa ekisookera yala ibanda lyolina ng'omusiraamu mu lunaku Allah akubanda Allahu yutalibuka bilfard. Allah tabaraka wa taala akubanda okuba nti byonna byonna byeyalaalika byeyakulaalikaku abikubanda okuba nga obita mu nkola. esola Allah tabaraka wa taala agikubanda okuba nti ogita mu nkola. byonna byonna byeyalaalika byetwidi obulungi byenkakasa nti twidi bulungi Allah tabaraka wa taala abitubanda mu lunaku okuba nga tubita mu nkola. okwebisa obulungi, okubisa abantu obulungi, okwogera ebigambo ebirungi, okuba nti twolesa ekifaananyi ky'obusiraamu ekirungi. byonna byonna Allah tabaraka wa taala abikubanda okuba nti obita mu nkola mu lunaku Allah lwaba akwongeire. n'ekyokubiri annabiy sallallahu alayhi wasallam yutalibuka bisunna. nabbi sallallahu alayhi wasallam yena akubanda buli lunaku okuba nti sunna dodita mu nkola. sunna da nabbi ningi otalemererwa kubaayo okuna sunna de weegemaku kudita mu nkola. bana nabbi sallallahu alayhi wasallam n'omuntu yena yenka ajja okuyita ku lunaku olw'enkomerero ng'ali kuwolereza abantu be kijja kugemya yini enaku iwe okuyita mu maiso ga nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'oli kumusaba akwogerereyo eri Allah tabaraka wa taala nga anta qad alqaita bisunnatihi tahta aqdamik, nga sunna de dona buli sunna gye bakusomesanga bambona batya ntandika ntya nga sunna de dona wavumirira nga nvumirire, bw'oba tiwaddivumirira nga waddivumaganya nga buvumaganye. bibiri okuvumirira sunna n'okuvumaganya sunna kijja kubanga kyenamiza ino okuba nti tuli mu maiso ga nabbi tuli kwenda twogerere ewa Allahu tabaraka wa taala nga tuli mu bantu abaavumiriranga sunna de oba nga tuli mu bantu abaavumaganyanga sunna de.
somanya tube mu bantu otaba mu bantu bajja kuyita mu maiso ga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga bamusabako aboogere ewa Allah ng'oli ku bantu abavumaganya sunna oba abategemaayo ku sunna za nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. So nabbi atubanga okubanga sunna letugitamu nkola bana sunna nkulu ino. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo nti kasita nkola bya Allah byeyandakira ebya sunna bana Qur'an ne sunna bitambulira wa walala. As-sunna hiya sharihatu lil-bughal. Sunna buli kiri mu sunna edda nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dainongola buli kintu nakyo nakiri mu Qur'an n'ebizira mu Qur'an obyagana mu sunna. Lwaki? Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Buli kimu kiri mu Qur'an ekiri mu sunna mu hadith na nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'ebikolwa bye tibyali bibye. Allah tukabye nti in huwa illa wahyu yuha, bwali nga bubaka kuva wa Allahu tabaraka wa ta'ala. So bana tudegemeku tufune de twegemaku bidda kubanga twesiima. Sunna byatubanda okubanga sunna de tudita mu nkola bakuni sunna de omubaka sallallahu alaihi wasallam de wegemaku nti nze dino ndakusiibanga mande n'olwokuna, ndakusiibanga, ndakusalanga, ndakolanga nti ndakuliisanga abantu. Endandona sunna da nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aibanda eryokusatu lyoyina alwalidani bilbir. Abakaire ababiri batubanda okubanga tubagondera hayyan kanu aw mayitan, balamu baliwo oba bafu. Nsoyinza okubuuza ekibuuzo eyafa amugondera ntya butamuvumaganya. Kati nga alhamdulillah oyinza okuba nga owangayira mu kibuga kyaife wano ekyeidinda ng'abantu beidinda baali baide mukairewo abakulu abaliwo, aye nga buli bwowabitaku oti oyo ne mutabani kale ye na mutabani waago nti eyefiireira nga Dr. Abdul Qadir Balonde Saballah Musaasire ng'oli mutabani wa Dr. Balonde Musaada. Alhamdulillah Allah yamusaasira yawangalira mu bantu bulungi, iwe waida watandika okumuvumaganya nga buli bwobita ku bantu nti oyo kale yali mutabani wa Seeka Balonde, wabanga ovumaganya mukairewo eyafa. Bana abakaire tubabise bulungi hayyan kanu, balamu baliwo tubagondere tubakolerere ebyo Allahu tabaraka wa ta'ala Obusiraamu bwe bwatulagira tubakolere tubagondere tube bagonvu tuwaye nabo tukolagane nabo mukolagana enungi. Basiraamu ti basiraamu, balamu ti balamu. Omukaire yetaaga kumugondera bwe tufunamu empeera. Lwaki bana nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku bukulu bw'abakaire yakoba nti ridda llahi, hadithi enkulu ino fena tugiidi fi ridda alwalidain, okusiima kwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Bw'oba oyenda Allah kusiimisa abakaire baba ababiri, kasita baba basiimu gy'oli weena ebibyo alhamdulillah Allah weena ajja kuba musiimu gy'oli. Wa sakhtuhu, yamaliza hadithi ng'akobaye bw'oba oyenda Allah akuteeka obusungu bwe fi sakhti alwalidain, niiza abakaire bababiri oyida abona obusungu bwa Allahu tabaraka wa ta'ala ng'abukutaireku nga weena ebibyo tebitambula. Ate weena Allah ajja kuwaamu abaana nga bona wallahi bakusumbuwa olusumbuwa lule lwene olusinga kuba osumbuiwe bakaire bo. So bana bakaire baife tubagondere, bakaire baife tubabise bulungi bafu oba balamu. Ekyo kyakwe eibanda eryokuna lyoyina al-iyalu bin-nafaqa, family. Munsi naye nayina family, naddala head of the family baba. Al-iyalu bin-nafaqa, family yekubanda okubanga ogiriisa, family yekubanda okuba nti ogirabirira. Bana tulekeraawo okubanga abantu abandi naddala abafuka tutandiiseewo families dadakiika ibiri nga tulumuka kasita buvunaanyizibwa butuswikaku. Ibanda mu mabanda g'oyina okuba nti olabirira abantu bo. Al-iyalu bin-nafaqa, abantu abandi bajja bazaala abaana gye baba bazaire, aye olw'okuba baaniizaganya ebiniizo kirala bibiri ng'alekaawo taweereire baana
tasomesa baana, tabawaire kyakulya, tabawaire byakunywa, tabawaire byakwambala, yalekaawo. Wallahi ibanda lyoyina mu mabanda go buli lunaku okuba nti abantu bo ab'ewaka, famire yo ekubanda okuba nti ogirabirira, ekubanda okuba nti obafaaku, ekubanda okuba nti obaliisa, ekubanda okuba nti obanywesa, ekubanda byonna byonna okuba nti obasanusa, otya akamwenumwenu ku feesi gaabwe, otya akamwenumwenu mu mitima gyabwe. Omuntu yenayena atalabirira bantu be, Allah tabaraka wa taala oba obakozeeku dhulmu, wa dhulmu dhulmaati yawma alqiyama, era n'obulyazaamaanya kizikiza ku lunaku olw'enkomerero. Bano abantu baife tubafeeku, abantu baife tubaliise, abantu baife tubasomese, abantu baife tubanywese, abantu baife tubalabirire babi basimu gye tuli, kubanga ibanda. Omuntu atali kwenda mu bwongo bwe nga kirimu ekyokuba nti talabirira bantu be, ebyokuwasa sooka obiveeku, ebyokufuna famiri sooka obiveeku, kuba ibanda lijja okubandibwa mu maiso ga Allah tabaraka wa taala. Ibanda erindi lyoyina buli lunaku wannafsa bilquut, obulamu bwo okuba nti obulabirira, obulamu bwo bukubanda buli lunaku okuba nti obufaaku, obulabirira. Bana Allah tabaraka wa taala bw'abanga akusitwire alina wakutaire, n'omuntu yenayena obulamu bwaife tubufeeku. Bana omuntu bw'olwala jja mu idwaliro weidandabe, bw'obanga obulamu bwo bulina kye bwetaaga kyetuuseeku ng'osobola okukyetuusaako nga Allah tabaraka wa taala akuwaire obusobozi, obulamu bwaife butubanda, tube nga twefaaku, tudde kwerekerera, tudde kwekuba ku ndawulo. Obulamu bwaife bwa beeyi, Allah yabutuwanga kya beeyi, so bana tubulabirire nga tukole ebyo ebyetaagisa. Naddala mu mbeera eddo ebyobulamu, otabaawo walwala ate kabiri weetyama ku bwetyame ng'osobola okujja mu idwaliro. Abantu bo batalwala ng'osobola obatwala mu idwaliro weetyama ku bwetyame. Obulamu bwaife butubanda okuba nga tukola ki? Twefaaku. Walmalakaani, ibanda erindi lyoyina mu mabanda g'olunaku, almalakaani bisidqi lisaani, malayika Allah de yattaaku munkar wa nakir, ediwandiika ebirungi n'ebibi. Allah yatukuba nti ma yalfidh min qawlin illa ladayhi atidun raqib, nti Allah yatukuba nti towandi omuntu ezira kigambo kikufuluma ku lulimi luno otwako nga kiri kudde malayika ibiri Allah de yattaaku ediwandiika ebigambo ebyo tukola nebyetufolobya buli kimu kyetukola. So malayika edo ditubanda okuba nga tukuuma ennimi daife, okuba nga ennimi daife tudikuuma, twogera ebigambo ebyo ebirungi. Bw'obisa ku lulimi lwo ebigambo ebibi oba weeziise mwene, bw'obisa ku lulimi lwo ebigambo ebirungi oba weesiimye. Mu hadithi ndala Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatukoba nti idha asbahat ibn adam asbahat al-a'dha'u kulluha tudhakkiru al-lisan ay taqul ittaqi llaha fina fa innaka in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Nabbi yategeeza yatukoba nti omwanadamu buli bwokeera ku nkyo, ebiyungo byonna byonna Allah byeyakutaako bikeera ku nkyo nga bidukizo byegayirira olulimi luno Allah lwe yakutaamu nga bikoba nti ittaqi llaha fina, banga otya Allah tabaraka wa taala muife. Bisafulumya buli bwoba oli kujja kwogera oti yogera ebigambo nga birungi ng'abantu babifunamu. Fa innaka in istaqamta, byakoba byegayirira olulimi byalukoba nti olulimi we bw'onaaba otereire wabanga obita ku bigambo birungi, istaqamna fena twidda kubanga ttereera. Wa in i'wajajta, aye bw'onaabanga olulimi w'obitaku ebigambo bibi, okuwemula buli ayenda okuwemula ajja wa Musa, kigambo atasobola kufulumya bigambo ojja wa gundi n'afulumya byatula obulungi, i'wajajna, ebiyungo byonna byonna bifa byabanga bikola ebyo Allah tabaraka wa taala byatayenda. Allah n'atukyatukoba mu Qur'ani
nti ya ayuha alladhina amanu ttaqu llaha wa qulu qawlan sadida, nti bana abange mwe abayikiriza mutye Allahu tabaraka wa taala, mwogere ebigambo nga birungi. bwe munayogera ebigambo nga birungi, Allah iddawe bakolera ki? Yuslih lakum a'malakum, Allah idda kubanga abaterereza emirimu gyammwe, wa yaghfir lakum dhunubakum, era idda kubanga atusonyiwa, ila akhiri al-aya. So bana tukuuma olulimi lwaife kuba ibanda ikulu ino lyolina mu lunaku nga iwe omwana Adamu omusiraamu. Mabanda mangi ino bana tetusobola kubanga tugamalayo, ago getusoboire okubanga tukoonaku inshallah tulimalayo olunaku olundi lwoli tulifuna obwire. Mbakubiriza nga zena tyereseeyo enyuma, twebisenga abantu twebisenga omuntu alina eibanda erimutyaimemu. Amabanda gano mazito, oyinza ogawulira obuwulire walowooza nti bya buliido, aye ebanda eriri wagati wo ne Allah tabaraka wa taala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yenanga akubanda, bakaire bo nga bakubanda, famire nga ekubanda, ezira buvunaanyizibwa businga obwo. So bana tuba abasiraamu abalungi, twedandabe emyoyo gyaife, twidda kubanga tufunamu, twidda kubanga twesiima, twidda kubanga twenagira ejana ya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.